Lwamita DJ Tosh. DJ Tosh wuno ng'ayogera ku nsonga z'abayimbi b'e Masaka kivudde kuki obuzibu buvudde kuki soko ulire okusoomozebwa ku bayitamu aba promoter okuba ate nga bayimusa ku bayimbi ab'enjawulo. Nze Tosh promoter nina okunyolwa kw'amaanyi nnyo eri abantu benkoledde nga tebansasula. Teba promoter tukola emirimu nga bw'ogimanyi gya kuyiriba kutambula laibulale ku media biki wonna mu bivulu ne tutwalayo omubali gwabwe basobole okugukuba gutambule. Naye kinnuma nnyo eri bano abantu wammanga abatansasula. Asookera ddala sijja kumwerabira omusajja Palaso yampa akasente musobola okulamuza ssente n'agamba mpikira akayimba kano n'okapika naye n'akusooka akuwaako koota oba n'akuwako nga 40% n'agamba nti bw'omaliriza ngenda kuba nkumalayo ne muganda wange gy'abulira tolabayo owulira. Then waliwo omulala omuyaaye Aizoniti sijja kugamba nti waakabi nnyo naye omuziki gw'ogumanyi gulimu okukola ki okuyiriba gw'amaanyi nti wabawo oluwaguba ogw'amaanyi yanyagira ku luyimba lw'Sisita. Oluyimba lwolwo Sisita napika oluyimba mu Masaka muno nsubirawo nawe luliko taaga yalwo eriko gundi Tosh promoter owulira. Chozeni Beki kyaliwo simanyi ono manager we simanyi oba buzibu ki oba yamutegeerera ennyo okusinga oba ye bbaawe ze sinabitegeera na kubitegeera oyo ye mubanja owulira. Waliwo omuyaaye wo Chozeni Black kugamba mwana abayaaye bangi bemmanja akasente kange naye tebansasula naye singa naffe tuliko obulungi yembeera y'abapromota b'e Masaka nga bakaaba nga beekubira omulanga noono yasobodde okuba ate ng'avaayo omukulu ono bamuyita Mikairo. Omuyimbi Kasimu alina omuyimbi gwe yali yampa bamuyita omukyala Manja Flash Love bamukolera ebbanga eryawerako emyezi ng'ebiri naye nga tiwalina kiki nali nfunyeeyo ekyampaliriza ogenda Lydia Bless naye nga ate omukyala Aida Mugo twali tetulina tabu yonna just ensonga eyatwawukana Aida n'aba nga wakujja kirangwa naye n'aŋŋamba asaba muyakumulawo Checha kuja wa Aida Mugo? Wa Aida Mugo ensonga ezazijjayo sigamba nti yali tampate kaseta yalinga akampa bambi naye just naba Aida watuse nga asobola nga ate abaana bamuwada basobola omwongerayo nga kale kibuga takyetaganya support naye Aida Mugo yannamuwulira ne mga ye mukulu oyo bamuyita Muganga Michael we namufunira nga ali mu Nick Products yavuddeyo naye nga bamugobye talaba mabega na maaso mu mbeera eyo yatugamba nti yebaza Nick Products byeyamukolera yamuwa n'obuwunga. Okwemulugunya kwennyini eri abayimbi ne bamanagers baabwe tebatulabyeho mu mbeera ya karantini entwadde tubasubiramu ebintu bingi nnyo naye tewali yadde n'omu akuye kasimu tebamugamba nga yino kusiyo tewali n'omu tugezaako bawanjagira amasimu tebagakwata bagajjako bujja balaba mukubidde esimu azijjako bujja bogezaako musindikira akameseji oba batubulokinga na bulokinzi tekatuuka naye nga ate bwaba twalinga tutandika batusuubiza nga tubeerewo mu bulungi n'embubi nawo ne basaana ffe tubabeerewo mu bulungi n'embubi ye muganda wange ye mukulu oyo Muganga Michael era karantini wagividdemu nga tebamuwadde buwunga kwekudde ewakalo Nantongo akadde kano akola mu promotions ewakalo Nantongo nga promotinga muyimbi gwe bayita Kalo Nantongo nga yakasula Lydia Bless namubuuzizza buzibu ki ensonga ndooza za buwunga noono naye yakaabye nnyo Mutyaba Shafiki ng'agamba nti abayimbi bangi nnyo abasobodde okuba ate ng'ayambako ne wadde okumusasula. Sigenda kumenya linnya lya muntu naye abayimbi b'omu Masaka mwemanyi bo bemanyi be wakolera oba nkumanyi tuwande wampa music wo okugamba nti no mukutambudde otasobola kuvayo yadde kugamba nti no kope yadde kyo wecekinge mbemanyi Masaka mwemuli sigenda kubogera mannya naye ensonga eyo muveeyo mwetereze abani we bali kubeera ng'ovaayo ng'oyambye abayimbi. Bapromota ndo bakolera saidi zene Masaka mu mbeera yabwe yokuba ate nga bagezaako kuba ate nga nabo batambuza omulimu gwabwe. Bapromota bacha complaining nga bagamba nti abayimbi ab'enjawulo babayisiza bubi era ng'omukulu ono bakyemuyita Mutyaba Shafiki akyatwongerayo ku nsonga zino ez'abayimbi obuzibu abasanzeemu na byonna byafunyeemu. Amanya nze promota Mutyaba Shafiki ndiwakita byama esebo kakati obanga omanyi nti oli muyimbi w'e Masaka nga tukuyanje kukupromotingira music wo notasobola kuvaayo nga tolina mpisa ebyaddala togenda kuddamu kufuna muntu n'omu agenda kukwatako. Abayimbi b'e Masaka mukubirize mufune empisa esebo we mugenda okubeera nga mukwataka eri ne bapulezidenti ab'enjawulo kuba tewali pulezidenti agenda kubeerawo nga abakwasaganya yadde empisa. Yembeera eyabamu ku bapromota
benasobodde okuba ate nga nfunako nga bakomplaininga ku bayimbi ab'enjawulo nga bagamba nti bayise mu kusoomozebwa kungi nnyo. Nafunyeko n'omukulu ono ng'atubuulira abayimbi erisa. Nze abayimbi b'e Masaka mbadde sinnabafunamu buzibu nnyo kubanga nze sinnafunayo anvuma nga ggwe bwe batera okuvuma eyo. Naye ate batumenya, tugezaako bapuushinga obbajjayo naye batumenya. Okugeza baagala nnyo okuteeka ennyimba zaabwe ku Facebook, WhatsApp, mu gurupu zaffe ne batusaba tuzibasheyaringire, naye ate tebazituusa bantu gye bagenda zikubira bantu kuziwulira. Kati ng'ewo abanike osiiba oyita abayimbi baleeta ennyimba naye siwulira we zivuga, kitegeeza tebannazikutuusaako. Bayimbi mwe muleke kutumenya, ennyimba muzitwale gye bagenda ozikubira abantu baziwulire. Abamu ku bapromota abawangalira mu Masaka n'omukulu gwe bayita Tosha bagambye bw'ati. Abayimbi tewali bintu bya bwerere, njagala mumpulirize nze Tosh Promoter ayogera. Tewali kintu kya bwerere. Kuba tosobola genda mu studio ne bakubira music owa audio n'omusobola bwerere. Kusikoli nga kyaliwo. Ate era ne bwana abakyaliwo tajja kukolera hiti. Ajja kumala gakukolera nga naye anoonya kuyitawo. Kuba akimanyi ejja kupushinga oluyimba lumutunde nti yeyalikubye. Kati ye aba yeetaddemu ekyo naye nga kyoba omanyi omuyimbi ow'e Masaka, Kampala, omanya ab'Ekampala kugala wannyo ab'e Masaka. Babuulira baganda bange nti waliwo ekintu kya bwerere. Ye embeera ye yabamu ku bapromota nga bagamba embeera yaabwe nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Omukulu Muganga agamba atya. Abayimbi b'e Masaka balina enjogera embi ekisooka kyabyo. Nate nekiri abayimbi b'e Masaka abamu abandike mugenda tebasomera enamba zaffe ne mbagamba promota nti mutyaba sapiki muganga n'okuba ku ssimu n'omubulyamu ensonga ya kasente oba yaba amanyi nti promota ye manager sima ensonga ekyo tebakyawula bungi abanike. We mugamba nti muganda badde olinamu kasente kenkana kisimu ajjako nzije taddamu kukubira ssimu. Kati ensonga eyo bana abanike bamenye enjawulo ya promota ne manager. Bwe buzibu bwe basangamu bapromota abo beesobodde okuba ate nga nafunyeemu abatono ennyo.